bw'oba gy'oli ng'onoonya ddagala eriwonya ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga, tewabeerayo eddoboozi lyonna erikukwekula, era toviirayo ku puleesha y'amaloboozi agava mu bantu. Amaloboozi ago gayinza okuba gatufaanana bufaananyi, naye nga si gaffe. Gawulikika nga agava mu ffe, naye nga si gaabaamu ffe. Honorable Shamim Malende, abasibe bano si be baagala, wabula baagala kumanya gw'oli ludda wa, obalaka ki, opulaaninga ki, kubanga guno kati gufuuse omuze ogw'okukuba ababaka ba National Unity Platform abalonde n'abakadde, kubanga buli w'oyita ku mutimbagano kati essaawa eno ababaka ba National Unity Platform bafuuse emboozi ku mimwa gy'abantu. Ono bamwesoosaako kino, oli bamwesoosaako kiri, oli bamwesoosaako kiri. Ate ebiseera ebisinga abasinga babakubira mu professionism mmwe. Shamim Malende looya, ate n'emisango gigenda mu maaso mu ggwanga. Lwaki tali mu kkooti? Abaaye bwe yali azijjamu yasooka kuwandiikira ani? Bw'atali munnamateeka omanyi procedure munnamateeka z'ayitamu okuwoza emisango? Oba olowooza emirimu egiri professional kubanga kutunda menvu ndi lw'otagaleese ku mudaala totunda? Honorable Shamim Malende bano tebali mu kukubanja basibe. Bano baagala kumanya w'oli. N'ekigendererwa ekirala, kunoonya bunafu ewatali nsonga, oba kuteeka nsonga ewatali nsonga, ezivumisa ababaka aba National Unity Platform, ezikkakkanya ababaka aba National Unity Platform. Naye kanyonyi kaffe gy'oli kye, tokkiriza eno puleesha n'amaloboozi kuugula. Gano ga kisolo ekyalya nsangi, tegava mu mumwa gwa taata oba tegava mu mimwa egy'ababo. Bano balabe, ne bwe kiba ng'oli mu kwejjanjaba nagwo si musango. Bw'ate baba basobodde okumanya nti w'otali emisango gyesiba, ate bw'onoofa bwe ginaatambula onaabaweereza oli mu ntaana. Abantu bala mu magoma bakuwaga nti wuttula eyo embwa, naye bw'ogwa n'omenyeka be bakutuuma kadduwa nnema. Force eyakkuba ku nsonga z'omwami, oba force eyatunuza mu mwami w'okkamera, yali omwami w'okkamera oba yali muganzi w'okkamera, ye force yemu ekutandiseeko olunaku olwaleero. Kitegeeza ekigendererwa kyabwe si kyaggojje, kuba ne bw'onojja bagenda kugamba tetumuleese, olwo olutambi lugenda kukyuka, omanye atakwagala. Bw'oba n'akabina akayita kaffako, bw'oba n'eriisa eddungi agamba oli mwenzi, oli mwozoola nga ttimba. Bw'oba n'ekisiga ekirungi akiyita kyawangi, meaning tosobola kusanyusa muntu atakwagala, kubanga omuntu atakwagala eva abeera ayagala kukukwata nsobi. Honorable Segirinnya Omugenzi Muhammad yayitibwanga Mr. Update. Bwe yamala okufa, ttiimu yemu ate ye yavuma nnyina eyamuwaananga. Jakana Sulaiman Nadduli suubira nti waliwo akyamanya abaana be kye balidde. Mugenzi Muhammad Kirumira mwoyo gwa ggwanga, abaali mutuuma simanyi oba bakitegeerako nti Muhammad Kirumira yaleka emyoyo emirala ku nsi. Nabwe kityo bano abantu baagala weesuubire ku kyesuuba ekitanywedde, naye nga bw'omenyeka n'okutuka omugongo be bamu abajja okugamba kabadde nga keekaniikirira ki, kubanga ekigendererwa kyabwe tekiba kyaggwe kubaweereza, kiba kyakukwasa ku ssigiri ekwokye, wabula ng'oluusi bakugamba nti ennyogoga, oba oluusi kujja ku mulamu omutuufu oguyinza okuyambira awamu, kubanga bo tebajja kuyamba, bajja kwonoona. Bo kye bajja kusiga bajja kukuulayo. So bamanyi nti akasiriikiriroko nga munnamateeka omutendeke bategeeza kinene naddala mwene embeera, kuba abamu abatubanja Shamim Malende essaawa eno nti ali ludda wanga abasibe bali mu kkomera. Be bamu abakugamba tukozese fomula ey'okuteesa ku basibe. Sirabangayo muntu avuga mmotoka bbiri mulundi gumu, oba sirabangayo muntu avuga kagaali na mmotoka mulundi gumu. Mwagala kuteesa, mwagala Shamim Malende. Ekituufu mwagala ki?
kubanga we mukuba executive ya Nuupu, we mukuba n'ababaka aba National Unity Platform, era mu kaseera kano mubiraba ebigenda mu maaso, ono yakoze bw'ati, ono yakoze bw'ati, ono yakoze bw'ati. Buli mubaka wa National Unity Platform bamuyinako ensonga, kubanga bo si ba National Unity Platform wadde nga bafaanana aba National Unity Platform. Amateeka si kulengamyera. Ettooke ly'otaleese ku display teritundibwa, oba akawagu k'amenvu bakatundira ku mudaala. Amateeka gasobola n'okukola nga munnamateeka taliiwo. Ekirala, Shamimu Malende ali ku laddi mu mateeka, ave mu bwapkaming mu nsonga z'amateeka okusinziira ku ndaba yammwe ey'ebintu, kubanga Lukwago asobola okuwoza nga talabise, oba Sseggona asobola okuwoza nga talabise kubanga ba senior council. Bwe ki ekikulowoozesa nti Shamimu Malende buli lunaku alina okukola appearance? Ani amanyi abayimbi oba ku by'abayimbi? Omuyimbi kaŋŋambe nga Misa Kisemakula waaludde, bajja ku stage n'ayimba, mukuba engalo ne mumufuuwa ssente, naye ng'ate awo ku stage waliwo ttiimu ekoze oluyimba olwo okuyimbwa ggonyumirwe. Bwe togiraba, olowooza omuyimbi yoyo abeera ku stage yekka, olowooza omuyimbi yoyo akutta akazindaalo ye yekka. So Shamimu Malende oyinza obutamulaba ku stage ng'ayimba, naye ng'ate oluyimba lwolaba olukunyumira ku stage ye yaluwandiise, yalukubidde ebivuga, oba yali muddukubira ebivuga omudigido bigukunyumira. Nabwe kityo sigala mu bye wategeera lwayita Shamimu Malende mu nsonga z'amateeka togamanyi. Omanyi omupiira gunyuma nnyo ng'oli muwagizi, naye bakuyita ogusambemu ng'omanyi obuzibu bwagwo, era tutera okubalaba mu bibanda by'omupiira. Gweruni bannanga ate taatukubya saza naawe paasi, enno oluusi aba tamuwulira, naye yalowooza aba amuwulira. Simunenya oluusi aba ayogeza emotions na feelings, naye tebiba bidyo nga bw'oba obiraba amaaso go bwe gabikulaga, si bwe bibeera. Lowoozaamu senga gwe abeera mu kiki, mu kisaawe ekyo oyinza kukola otya? So biseera ebisinga tuleke ba profession bakole emirimu gyabwe. Tosobola kubeera supervisor ku kizimbe, nobeera supervisor ku luguudo, nobeera supervisor ku mazzi, nobeera supervisor mu takisi, nobeera supervisor ku masannyalaze, nobeera supervisor mu kisaawe, nobeera supervisor mu buli kimu. Ebyo ebitone Mukama tayinza bikuwa mulundi gumu bye byonna. So Shamimu Malende mu addressing nga munnamateeka mu kaseera kano, temu addressing nga munnabyabufuzi, kubanga mwagala okugattika ebyobufuzi ne professional y'omuntu munnamateeka, ate nga kyali baddokke ne mukyadressingira mu ntegeera yammwe ey'ekirimi. Sigaye nti obulimi bubi, kuba ne munnamateeka alya mu mulimi, ey'okukuba bulooka, ey'okusala embaawo, muwe okusoma kw'abantu ekitiibwa, naddala mu bannawoomerwa emboona. Shamimu Malende ajja kuvaayo nga kyafumba kiyidde, ne baabeera nga mulwadde kubanga yejjanjabi awonya, ate anaatugasa mufu, tayinza kutugasa nga mufu. Aliwe yagambye lwaki teyalwala mu kampeyini, lwaki alwadde okulonda kuwedde? Kitegeeza CBS tekyabika, mulago tebakyayingiza balwadde olwokuba okulonda kwaggwa. Abalina okulwala ng'okulonda kuwedde be baani? N'abalina okufa ng'okulonda kuwedde be baani? Olekeraawo okukkiriza nga mulabyeko, basooke kukulaga mulambo gwa muntu omanye nti abantu bafa. Ate abasinga ddala bannaffe abali e Bulaaya oba bali ebweru w'eggwanga, simanyi lwaki mututeekako nnyo obunkenke obuyitiridde bususse n'okwagala otutegeerera ennyo ekisusse. Nze nno ŋŋamba omuntu yenna ng'oyagala okuteeka gavumenti eno ku bunkenke, ab'e Bulaaya temukola kikulu nnyo ekyokulabisa Museveni ku streeti z'e Bulaaya, naye teri kisinga bukulu nga mwenna kweteesa lunaku lumu nga bwe mwekuŋŋaanya nti tugende ku square gundi
nemuga tudda Uganda ku lunaku bweruti mwena mujja kulaba impact enakivaamu ekyo muba temukisobola. Omukulu avuddeyo nayogera ku nsonga eyo kibadde kisusse nga bw'ayogedde kubanga obadde olaba oyita ku mitimbagano n'essaawa ya kakati olaba omuntu apostinze ono aliwa yazunganga ne bufayiro mu kooti ennaku zino aliwa ate bambi ekisinga okwewuunyisa abantu omu ku abo aboogera bannakibiina era nga bafuuti sooja ne weebuuza kati mmwe kennyini muba mukuba mubaka wammwe ate mulowooza bali abalala banaayogera ki? Mbu yali wano ng'azunga n'obufayiro simanyi yali anoonya kaadi we baamuwa kaadi kati n'abula bannange mubakubye left right and center kati olwo ate bali abannaabo abakusayidi eri banaayogera ki? Oba mmwe kennyini mwe muvaayo ne mubayisaamu eggaali ne muboogerera temunategeera omuntu ali mu mbeera ki oba kizibu ki ye abange nga tonakireeta ku mitimbagano lwaki temwebuuzaganya mweka na mweka musobola okwekubira amasimu ne mwebuuza ye gundi ali ludda wa bannaye ki ekyaliwo oba temusobola mutuukira waliwo omuntu atlesi gwe musobola okukwasaganya naye ne mubuuza ye gundi nga talabika kizibu ki? Bantu bange era tubadde tukyali awepo amawulire ne gajja ag'omukyala Zahara Lwirika ono yeyawangula entebe ya Makindye West. Amawulire ne gajja mbu yagambye nti nze okugenda okwatendinga simanyi idil bagiyita idi oba bagiyita kyeyo gundi gye yategeka Anita Among nti siginaamu buzibu omulabe gwe tulwanyisa ye Yoweri Kaguta Museveni era nze ne Anita Among tujja kukwatagana bulungi nnyo bannange. Notantiira omukyala bambi luvuddeyo napostinga n'agamba nti bannange byonna bye muwulira biri feeke nze sinayogerako bigambo ebyo bwe bityo. Era waliwo awalala we nalabye nga bagamba nti Honorable Joel Sonyonyi agambye nti bannange tukwatagane ffenna babaka ba NUP ffenna tulina okwekwata kitole tusapootinga Anita Among ku bwa sipiika kubanga yalimu omulamwa naye nga mu butuufu byonna nga ne Honorable Joel Sonyonyi talina kyabimanyiiko kwegamba propaganda asuuse mungi nnyo naye ate leka abalala bamutambuze kiba kikale kyennyamiza okulaba ate nga bannakibiina kyennyini ba NUP be basala omugambo ku babaka baabwe. Ye avuddeyo n'agamba nti leero kankyogereko kubanga kisuuse ku mutimbagano oli woyita ali luddawa yeebubanga n'obufayiro ate yakolanga bw'ati era yali anoonya simanyi kaadi olwagifuna n'abula era bannange awo we tuli niffe tubaawo munange okubanga tuba tussaako gonna gatambula era agagenda mu maaso nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo naye abantu boogeredde Lydia Jasmine nsonga ki naye waliwo gye baali ku kapate naye mbu ekiteeteeyi kye yayambala ne bamwogerera nti bannange sereba tazaalangako ate gwe abantu boogera naye bamwogeredde naye nga munnange yakola ekyamusanyusa era yalaba nti anyumye awo tuvuddewo. Omuyimbi wa NRM njogera ku Green Dot n'essaawa ya kakati akukulumira abasawo b'emulago agamba nti omwana we teyandifudde. Ye mwana wange yali asoose mulamu bwange njagala okuba kafaananyi ng'omuntu yeetisse olubuto emyezi 9 n'azaala omwana n'omulabako n'omusitulako n'omutuuma erinnya n'omuwaana olunaku lumuwiruti n'obeera nga toli mumuvuga genda musiika n'omulekayo okuba kafaananyi ng'omulaba enfunyusi mulya n'okuba kafaananyi bade abakulira eddwaliro mulago mutereezeemu bannange
Musonyiwe nesa kweyongerayo. Musonyiwe baganda bange n'abaisirayiri kweyongerayo. Musonyiwe bambi. Ndowooza kimala. Sobola kweyongerayo musonyiwe. This is the reason why mwade mumpulira nga saakujja kusharinga nammwe. Bwe mbadde sisobola ekituufu musonyiwe. Musonyiwe tange. Tandi kukula omwana wange ng'ali yavuuta musonyiwe sisobola kweyongerayo tange. Kandi mpawo atalikaaba era guno gwe mulembe gwe tuliko naye nga byonna bigenda mu maaso. Ye King Saha avudde mu mbeera n'atabukira ab'amasannyalaze. Sige gadduka nga ki gano kino ekitongole ate oyinza okugamba nti omumeme yaliko kalekaleko naye atega. Naye imagine sawa zino matumbe budde mugyeko amasannyalaze bwe tunaabagambako nga mugamba benjaga ebakubye kyogamba gana amasannyalaze gakubye enjaga saavisi muzireke nga zitambula kati abalwadde bali malwaliro ageno muba disconnectize Owaye. uniteako ebyuma ntandikire kuba umeme nga tukyeyongerayo era mu mawulire ag'enjawulo nkugambye nti mpolampola tuba tukutwaliriza era nga byonna ojja kuba nga obitegeera. Ono ye avuddeyo era naye alemeddeko agamba nti ebya Tina nti Tina ebigambo byonna byayogera mu kookinge babimugambye bugambye yogera kino na kino na kino era bagambye nti tebajja kuzikiza teri maama atayagaliza mwana we birungi ate teri muzadde atakangavulangako ku mwana we. So ye agambye nti ebyo byonna ebya Tina bya sympathy. Senga Sidi wange insaba wa kitiibwa Allah nannyini buyinza Senga Sidi Mulamandaani eno omwaka guno kyoyaayaanira Senga Sidi Mungu akikuwa oli mukazi muzadde. Senga Sidi teri yategedde Tina kuba kadaama bonna nze nategedde Tina. Senga Sidi okimanyi nti nategedde nti manyi intaneti. Nakulize Senga Sidi okolera live mpulire kyogenda okwogera ku nsonga eno. Senga Sidi wategeera intaneti. Abantu bonna tebategedde nti ono omuwala yanona sympathy. Senga Sidi teri muzadde ng'omwana ono ekifaananyi kye tekyalabika n'ebifaananyi ebibaddewo bibadde tebirikkiriya nga tewali alina kifaananyi kya Tina ky'amazima ddala kivaayo n'osalawo oteeka omwana wo mwono katemba ddala ng'oli muzadde. Oyo omwana yabadde talina nawe alina kulabikirako naye olw'okuba baamutaddemu kiri nti olina okuwolereza taatawo ate bw'otuuka mu midiya olina okukola kino na kino n'okukaaba. Bonna n'abazinga mu kasengejja n'abakwata ati tewali yategedde Tina nze kadaama namutegedde. Era Senga Sidi nabadde nkulinza okolera live mpulire byogenda okwogera naye mukazi gwo wategeera intaneti. Abantu abasinga baanenyezza maama wa Martin nga tebategedde muwala ono kyeyanonye mu intaneti. Tebategedde kyeyanonye kuvaayo kwejjayo feesi ye kwogera tebakitegedde. Senga Sidi ffenna tuli bazadde era nga bwe wayogedde teri muzadde ataboggolerangako ku mwana we. Naddala egyo emyaka Martin gy'abaddemu ng'amanyi ayinayo ne mukwano gw'asobola omusuza yabadde takyasobola kuwulira nnyina. Abantu abasinga obwedda bagamba maama yalegeza nnyo, maama alimba. Bwe nawuliriza ensonga y'omwana nti omwana simanye yalwala nga Martin nze amugulira amakerenda nga Martin nze akola gwe wennyini gwe wasikanga Martin n'omulemesa okuwuliriza nnyina. Kubanga wali okimanyi taatawo tabeerawo Martin asobola okujja ewaka era nga Martin bw'akkubira akasimu n'akugamba mwana gwe twayombyemu ne maama ng'omugamba Martin jangu. Egyo emyaka Martin gy'abaddemu singa watugambye nti Martin abadde amaze wammwe omwaka mulamba naye sitooleyo bw'oginyumya Martin mubaddemu akabalagana akabanga katini bwe kati akataweza yadde emyezi 6 akataweza yadde emyezi 4 akataweza yadde emyezi 3 nga mulabaganye ne Martin. Egyo emyaka Martin gy'abaddemu maama we waddemba okumunenya era ebiseera ebisinga abaana bwe batuukamu egyo emyaka tuyomba naddala ffe abazadde naddala ffe basingo mother tuyomba
tambula onviire lwaki kyanagwe towulira ng'omuzadde anoonya fees akola buli kimu omwana we abeewo n'alaba ng'omwana tamuwulira kati omwana oyo bw'aba alinako waamanyi waasobola okwewogoma akimwanguyira okuva ewaka egyo emyaka tewali atavangako waka abasinga ffenna twatoloka ewaka kwegyo emyaka n'odduka n'ogenda mu mikwano gyo naye emikwano gyo gy'olaze omuzadde oyo ali mu maka ago yaba n'obuvunaanyizibwa n'akugamba bazadde bo be baani leka nkubire maama wo mmubuuze ki ekyakujja ewaka kuba giri giba mikwano gyo kati senga asidi wankoledde live olunaku lw'eggulo n'enkakasa nti senga asidi wategeera intaneti tewali yategedde ono muwala yazze mu media nga bamuwadde script yonna gy'alina okukola olina okukaaba olina okwogera kino olina okwongeramu kino olina okwongeramu kino kubanga singa mwatugambye nti Martin abadde amaze ewammwe emyaka 3 emyaka 2 ekyo kinene nnyo nalweyo omusajja agamba mbu okuva lenda by'omuka omwana ng'ayogera n'empulira ennaku nnyingi nnyo n'eŋŋamba mbu omusajja bamusalire ku kibonerezo kubanga maama yalagajjala. You are stupid. Naawe ng'omuzadde taata wali obogoleddeko ku mwana wo. Balista Timo yatugamba taata we yamugobe waka n'atambula nga talina na waakusula. Kati wa gyali 95% abasinga bazadde bamwe babagoba waka wafujjo. Omwana yatugambye eggulo ku live ewa mitima nti maama wa Martin yatuuka essaawa nga takyawulira nga maama we agamba waliwo omuwala amwonoona naye nga n'omuwala tamumanyi naye ng'agamba omwana takyawulira takyayagala genda kusoma takyayagala kola kibwe mugambako bwe munenyako ng'atambula ng'agenda naye waliwo omuwala amwonoona naye omuwala simumanyi. Wano wabadde olina okuba ng'oli wa bwongo nnyo okutegeera sitoole eno olina okuba ng'olina obwongo. Senga sidina kutidde wamaye wategeera intaneti seboneka Shadia Kakyagulanyako kategeera intaneti. Shadia yagenze n'agamba naye bwe mpuliriza omuwala ono omuwala ono yabadde anonyeemu ku simpasi nemmanya Shadia yategeera intaneti. Wano tewali muntu yabadde asobola kutegeera ono muwala okuleka ng'obwongo bwo bukola nnyo ng'ate otegeera nnyo intaneti. Ono mwate likyamuleese mu mawulire yazze kuwolereza kitaawe era mukujja baamulaze nti maama olina okulaga nti maama wa Martin mubi nnyo ekisembayo naye maama wa Martin gwe mugamba nti mubi nnyo yeyeekuliza Martin paka ku myaka 18 gy'abadde ayina oba 19 gy'abadde agenda okuweza nnyina oli omubi ye yamweyolera n'amukuza. Ng'omwana yenna bw'atuukamu egyo emyaka atandika okubaamu akasumba ddulu. Bamugamba kino ababukana kino, bamugamba kino ababukana kino, bamugamba kino ababukana kino. Kyova olaba nga Martin abadde amanya ayina w'asobola okubeesingira. Kati nga bw'akubira kana akawala kamugamba atata taliiyo. Jangu. Myaka 16 egyo 17 fe abawala tuba tetutemaako. Tuba tetusalikako musale. Obalaba wano nga bava ku ssomero myaka 14 15 tubakomeddewo. Abakazi abafumbo tubakomeddewo egyo emyaka tuba tugambwako. Kati wano wabadde olina okuba ng'oli mugezi nnyo okutegeera sitoole eno. Otherwise mwenna temwagitegedde. Naye nga nnyongera okubagamba nti siva ku saidi ya maama wa Martin ate siva ku saidi ya Martin yeetaaga justice. Martin yali tabwana kuttibwa oba yali takwatagana na nnyina oba yali takola ki nze egy'emyaka ngimanyi. Egy'emyaka ngimanyi bulungi nnyo tebaginnyonyola. Tuli era maama wa Martin akattiriza n'agamba nti ne kye bagamba mbu omwana ye yakuba omwana ekawanda ku ssomero nti omwana n'amala n'afa nti byonna bya bulimba. Tuli ku NCK TV. Tuweerabira ku subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde tukomawo nabyo tovaawo.